ali mulumbe lw'omugenzi Evelyn Love aliyo ne fina masanyaze kusa n'ekibiina kyatwala ekya Uganda Musicians Association. Wetwogera ku kibiina olunaku olwaleero musajja mukulu gwe bayita Eddie Kenzo atera okubeera ne jam session wali emutundu bajongezaayo ne bagamba kabasooke bakungubagire omugenzi. Obadde ngamba ku ya National Theatre Boniface. National Theatre ekoze etya? National Theatre nga bwe kimanyiddwa nti buli muyimbi oba munakatembe oba munabitone kasitava mu bulamu bw'ensi nga akimanyiddwa nti National Theatre ge maka gaabwe amakulu nti nno omuyimbi kasafuna ekizibu biki kibaddukiraawo. Naye olunaku lwaleero bikyuseemu nga olaba nti omugenzi Katolu bamutwalaawo ne bacelebratinga full day n'enkya ne bakeera ne bagenda. Ebya Evelyn Lagu leero bikyuseemu however much bamuganye oba omulambo oba bode y'omukulu Evelyn Lagu baganye gitwalawa ku National Theatre. Tutuukiridde aba National Theatre baklarifyinge ku zino ensonga naye nga bagamba nti bo emisana babadde baganye mbu emisana tebajja bajja ekiro. Mbu ekiro wali booked naye nga bw'otunuulira ensonga bw'otujjukira mbu emisana wali booked bw'otujjukira ennyo ku bya Katolu Bwama eri munda waliyo omuzannyo gugenda mu maaso naye no nga tuli mu garden wano ba mu lujja ng'abantu bali mu kusanyuka aboogera kino bakuba live biki simanyi omanyi waliwo omuze ogwajja nga omuntu bw'afa abantu bavaayo ne bakola ki ne beeyunga ku zino ensonga ne bagamba biki kati nze ndowooza ensonga eremesezza okuleeta Evelyn Lagu wano y'ensonga ya budget. Kuba wali walaba nti ono yeekwata ebyuma nze aleeta ebyuma nagamba nze abawa tenti nze agenda obbawa lighting simanya nze agenda obbawa simanya stage at the end of the event oba omukolo gonna bagamba budget yaffe eriwa. Okay, David Lutalo naye yagenzeko mu lumbe lwa mukyala mukulu ono era n'abakuwa mu karaga mpola. Nga mumwagifula habit okutuuliza Monday up to Friday muganda wange muli bakabite mujjangu okwo tubajjukiza nti ennaku z'omwezi zigenda bbeera 29 October tuli kavumba okuyingira mutwalo mujje tujagulize wamu emyaka 15 olw'ensonga mwa batufudde abakabi. Evelyn Lagu ye Evelyn Nakabira oba amanya ge ye Evelyn Nakabira afudde yeetaddeko erya Love yafa ku makyaga olunaku lwa Monday weekend ennaku z'omwezi ali 18 wali makage Nabugabo side z'ebujiiko mu Tiana Road. Naye muganda wange bukyanga afa a lot has been said about the late abayimbi bavuddeyo ne bayimba ku lumbe kyendegeddeko kati bangambye Sindi Sindaleera ssanyu yakatuuka mu lumbe era bamukubidde enduulu muganda wange yakatuuka mu lumbe Sindi Sindaleera ssanyu kasooke tufune amaloboozi ga Sindi ng'atuuka mu lumbe wali olwa Evelyn Love tulabe ekigenda otambula mpola mu magezi yakatuuka kati mu lumbe. Lutalo, ladies and gentlemen, kudakikana munana ezise ku ssaawa esatu lwakinedda Evelyn Lagu bagenda mutereka olunaku olw'enkya inshallah kalungu gye bagenda omutereka tuddamu okusaasira famire ye ab'emikwana abawagizi be ne bakyali be bonna nti tugumbe ne Spice Dana yabadde wa Evelyn Lagu muganda wange naye alina bye yayogedde ku Evelyn Lagu awo ajjukira yomu kuwadde bamubeererawo abadde bamuyiirawo omubiri era mu mbeera eddoboozi lya Spice ngenda ddijjawa liirino genda kinyonyoko ogenda kakasa ogenda kijjamu enjawulo lwakinedde emyaka 15 tebakulima nti waliwo omulala ng'ali beta ku www.bukedco.ug oba tufuna live and clear kiri ky'abaana bamaama waliwo bagayi bange abali wali ku bunyama ku club governor waliwo bagayi bange abali mu lufula ogamba otya muganda wange Saddam ogamba otya cheya ogamba otya aliwa ogamba otya Patu timu nene mu lufulaawo Meat Packers muganda wange batwagala kufa bagamba Ssemwanga Bukedde weetali n'abaguzi tebajja nabo kyembeera bwetyo bwegenda otambula muganda wange atuwiza right about now nze Musa Ssemwanga like I said ku Facebook Instagram Snapchat ne Twitter osobola okunfuna muganda wange singa siri kumpewo tusobola okunywamu side eyo lwakinedda olunaku olwaleero ku namba 8
twatandise n'akayimba bakayita batya bakayita binkolere straight out of their own music bamuyita Katale and Kando ku namba 7 ne tugendako eri eyidinda Jinja representing to the fullest bamuyita John Black John Kasada akayimba bakayita just playing in your ears right about now bakaita Muganange Saturday you got boys alongside a one selector Jeff Nsere Coronel atimu Azawi msajja agalo mugati oyo azene kumpewo namanja sajja tayina kisarwaki obikola ebintu ebyo nekasubire mbere tambulya ddala bulungi nnyo Azawi aina album empya gyagenda okuta next month enaku z'omwezi nga mwenda bagiyita Sakofa kyonna kye kitegeeza mukama yasinga okumanya naye ntegeddeko olunaku olwaleero aina audio gwatadde off that album enatera okubeera released very soon aina audio gwatadde mugana netujjamu kubamu kaawo mu maaso mukapyatuko for now ladies and gentlemen mukirize Muganange tugendeko mu press conference ebaddeyo olunaku olwaleero ya champion Gudo alongside Kimeke Alien Skin era Muganange tuli ba mukisanyo right about now nti na musajja mukulu mwana muto he's aggressive he's easy going he's soft spoken bamuyita Boniface Mezaya kwata omuzinda tutandikirewo right away abantu bagambe nti gundi ya Azawi gyagenda okutaba giyita omwenge yafunye ziri beat ziri ba Chris Brown zibakoleramu ye naziza mu Kiganda kayimba kakabi nnyo era mwana kakuba mukapyatu ku muganda wange akati munnange embeera osibyo to olunaku olwaleero munnaye mbadde sibuzza kubawuliriza bagamba batya kasubire buli kawetha ndoza bakalabi kawetha ko muganda nina gwe njogeddeko naye ku WhatsApp nangamba semwanga ndi wano nesabise kufa empewo empiseemu mutuufu pampa za bei pampa za bei otegeeza kibuladi ati munnaye oyinza okugenda n'ogamba kugende muzikado novaamu ngaawo pampa ate bazongeza kyo kituufu pampa za bei ate ez'obuliri lunaku ozimanyi naye bakyasobola okusiba nappi wetwakulira nga batusiba nappi nga maama waasala ogutawula ogukadde naakusiba nandikatisiba omulembe guno baaba omwana bagenda muvuma ku mizigo woogi nekwa apartment olina ki olunaku olwaleero Boniface Mezaya olunaku lwaleero tubaddeko mu kizungu ku Fangoni Forest ew'omukulu Alien Skin wamuyita Alien Skin nga wamuyita era nga everything is ready for champion Gudo okola concert Saturday eno charity concert bingi ebyali byayitingana champion Gudo ne batuuka n'omuzaayo kawempe nga bagamba Kimeke tamusobola okubaamu ng'omugjayo n'okukyusa obulamu yasazeewo amuyiwemu ekivvulu bangambye ayagala kuzimbira maama w'ennyumba maama wa champion Gudo ne Swaba Champ muganda wa gundi oyo wa champion Gudo balabe nga bakyusa ku bulamu naye agambye ettaka alyagala makindi kubanga waliwo kampuni nyingi zavuddeyo nga zaagala okubuukira etokota nga zaagala zimuwa ettaka simanyi ewa Nakaseke wa agambye ndyagala makindi kumpi naye kumpi makindi wennyini bazimbere ennyumba ndabyeko omukulu bamuyita Abaho Frank amuwadde ensawo 10 eza seminti era n'amuwa ne cash era ku bantu abazze ku press conference eno kubaddeko Hajaluna Mubiru abantu bangi ne beebuuza nti Hajaluna Mubiru ono ki ekimugata ne Kimenge nange sikimanyi eki ekibagata restaurant mere store era kati a press conference wedde wet n'atuma abasajja be nabagamba mugende wali ku restaurant mutume omuceere era ne bagenda baguleetera ekibadde mu dustbin y'omukulu kubadde kweta kabasmati mu nfo nga nsubiddwa kabasmati Karuna Mubiru kampombera akabadde kagali gali yeridde era ndabe muganda wange DJ Ryan ngazikutte bbiri nga parkinze nako tubale tuwogerako n'omukulu oyo ne tumugamba naye champion rather Alien Skin abantu bangi bagamba nti nno oliwa oba ngambe nti obuukire tokota luli apalaso yakuba oluyi n'okola concert tugambe nti ekintu kyonna kyonna bwe kinaabaawo olunaku lwaleero oba mu biseera ebijja mu maaso tusubireyo ka concert akalala asoose kwebaza palaso okumukuba n'amugamba ng'omukulu oyo mwebaza nnyo kubanga yankuba nenzijuza Freedom City era waba asobola ajerera ansambe busambe ajalaba ekinaabaawo ndowooza ayinza okwagala omugere okuleeta nkwakyo ogwa gyetiri kuba agambye eri ku loodi omugere guluma bulala okusinga oluyi mugenzi natwali tukula waloga yankuba omugere mu lubuto baaba sadda ngulu naye katuwulire eddoboozi lya Alien Skin ku lukuŋŋaana lwe bakubye wali olw'ekivulu kya champion Gudo